nze ndi psychologist naye nze nyenda mu America ate kusoma kati guno nagwe guba guzze nsobola okusoma kati mpaka bwe natuukira okugenda. Ani akutaddemu essente okugenda mu America okusoma kubanga tulaba Kalifa aganaga gavumenti yamusuubiza paka nakati akyali ku ggwanga? Nze bwe bannumba ne bankuba President yalagira bampe $4,412. So bikyali mu process naye nga ku ssente ezo kwe kulina okunoonya university kwayo university nagifuna dda naye because of COVID badde sinatambula n'American Embassy ebadde really nzibu naye nga ne visa nagifuna so byebyo. Okay, atwogere ku omukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone. Bamuwadde emmotoka Range Rover era awo yakoledde statement egamba nti ye Eva wa NRM. Eyagimuwadde nga tuzze kusookere ku yagimuwadde mu ffere. Obufere sigamba nti oba ntasobola gimuwa naye abantu bwe bati abagaba ebintu bwe bityo mu mawulire tebitera kuba real. Omuntu akuwa ekintu mu mawulire ndooza modo wagirabye yagimuwadde ayinza okuba yagimuwadde atamidde nga bwanonge bwe gunaamugwako ajja kugizza because Range Rover si kasenyi oba si munnyo nti ogasa ogisanga buli maka. So nedda nkiza okwogera omanyi oyogedde leero oluzungu neŋŋamba abaali batujerega nti wasomera Masaka oba baliriddawa saba taata genda mu maaso okulabya olwa kamunensi ono nno muto wange. So nesibye nnyo kwaniriza mukazi. So eyagimuwadde chairman oba baganda ba president lwaki tebayamba bawagira kibiina kya muganda waabwe n'awa Chameleone kakati eyagimuwadde ye ayinza okumala okutamira ng'omwenge gumuweddeko n'abuuza nti where is my Range Rover, emmotoka yange eri nkahi kati naakuba esimu nayayiwe mwana we tikwenda kumanyira yejogaluke Range Rover yange mirembe. So Range Rover naye bwe baba agimuwadde mu butuufu it's a very nice achievement. Range Rover motoka ya Mungereza si Toyota. Kati wonnabaddewo abadde bamulumba mbu yafukamidde kati ate nze singa nabaddeyo omuntu nampa Range Rover kuba eyo Range Rover eri mu liigi za Bentley Mossad oba Rolls Royce Ghost era osobola okutuulako wali ewammwe ojja ziraba nga olunaku 3 ze ziyitawo. Si emmotoka ekuba amafuta we gaggwamu n'ogikuba endobo ezo tezikubwa ndobo era n'omala ogikwaniramu omukyala Range Rover tatawana nakusaba za kameza kwamanya ssente weeri. Amafuta genu omwezi gayinza okuza abaana be Makerere 3. So waba bagimuwadde mbutuufu is a very big achievement. Era okufukamira abantu bafukamira ne president atufuga bwagenda mu bazungu bakama abokusabira obuyambi agonda. So buli omu alina waagondera nange bwenfuna nze sifunangayo wadde nkiina ka bicycle. So Chameleone okufukamira tekitegeeza nti yaggwamu omuntu akuwa ekintu omu appreciate. Naye ekibuuzo kiri mu bannayuganda kiri nti Chameleone anaasobola okugibeezaawo amafuta. Chameleone anaatera ogibeezaawo. I don't think that Chameleone amafuta it is his challenge oba nti talina mamotoka abadde avuga V8 okitegeera. So nenna tezaawukana nya ate Range Rover mwana tezina kwa ziri ku masannyalaze. So abaavu banaabitegeera. So bebadda ne badebating amafuta emmotoka empya tezinwa nnyo kyekiziseeza kubanga bwedduka ennyedda ku masannyalaze naate waliwo eziri piwale nga masannyalaze. So tezinwa in fact nze ompaamu Range Rover n'otampa ipusa. Abantu batandise okugamba nti omukulu eyamuwadde emmotoka aleka agimuwadde ng'aliko ettamiiro. Ekyo kituufu kubanga omuntu okuwa ebintu yabadde atamidde. Range Rover si kyekintu omuntu kyamala agaba Mose nga toli mukyala we naye waaba yakimuwadde olaba ne President Museveni tazigaba agaba ono mu Japan Nagasaki ne Hiroshima Toyota naye okukwatira Range Rover agikuwe simulabangako gwagiwadde. So no waba ye yasoose is a very nice achievement. Big. Ng'obadde obuliridde Donizera ali nze media si mulimu
era abalowooza nti tujja kutuulanga mu kati ku Mande twogere ku biri mu ggwanga nedda tulina okukola. Ndi director wa company 3 nane gye njagala okutandika. Nina Unicare Safaris ya tourism, nina Lift Child Foundation. Eyo nno nagiyimirizaamu olw'ensonga nti covid bafanda baffe Bulaaya, kati nyatandika Seed International. So baana mmwe temutubalira mu kiraasi nti ojja kundaba ku Lwokusatu, Olwokuna n'Olwokusatu, nina ebyokukola. So lwakuba abantu abamu balina level gye batutwalira mbalooza ne tulina byakukola. So ndabika olwenjagadde nga biri mponta. Nina omuwagizi we yaŋŋambye nti bwe nkulabako nkubuuza ekibuuzo kino, ebintu bya Donizera naawe byali bituufu oba mwali mutusiba kawaani? Muwala we oyo yakibuuzizza Donizera, muwala we yamanyi akola eki. Omanyi Abannayuganda abamu bamanyira ne bwe tuba tweyagala. Nze n'emyaka 25, Donizera bw'aba akwata ono oba 38, constitution tekivumirira. Pozi ng'ogenze ku 18 awo kitalya tukusangayo. Me and Don, we are good friends. Ayagala kwesibawo ku bwa MP, which is good. Ayagala kujja kuba member of parliament ate nja mmuwagira. Ng'akiikirira kitundu ki? Akyabi balamu ewali abaagala ennyo ebintu by'obwerere n'obuwemu. Ekitundu kyajja okujja mukakati. Donizera tayinza kujja Kololo, those are urban people. Naye Masaka ayinza okukola kuba Masaka abantu bali nnyo ku media kasita obagulira sukaali n'omuceere na bikire will vote you ne support. So they don't care about integrity and what you are going to do. So he needs ebitundu ebyo eby'omu byalo gye batamumanyi nnyo. Naye wano Kampala oba okyayogera omwana n'akuba kannuduko. Naye Wine, si ddala ekiddusa abasajja bano, Bobi Wine ejjo yavuddeyo n'akomentinga ku Chameleone. Bobi Wine tayagaliza kubanga obutayagaliza bwa Bobi Wine, omanyi Bobi Wine alina ekizibu n'abawagizi be. They think that Bobi Wine is another Jesus who has come to reform men. Okutubuulira enneeyisa yaffe afuuse kooti. Bw'oba abadde ne Chameleone nga muli bantu bawamu nga muyimba, bw'afuna ekirungi ki mwagalize, kubanga Bobi Wine kyakola Chameleone ayinza obutakisobola ekyebyobufuzi. Naye musical Chameleone wamaanyi ddala ebyaddala. Kakati waba Chameleone alina mikwano gye gimuwa Range Rover, nandisuubidde nga Bobi Wine naye bw'ayinako emmotoka bwe nali ndi mu National Unity agamba ab'ebweru be bagisonda kyempakanya gavumenti erabika yagimuwa. Kakati bwe baba naawe baakuwa kuba ebintu ebisinga Bobi Wine byalina ennaku zino bamuwa biwe, agende Boston n'akuŋŋanya ssente, which is okay. Kakati ffe tetusobola zimba mutima nti bamuwadde mukisa gwe, kale ne Chameleone omuwa naye mukisa gwe. So nandisubidde Bobi Wine essaawa y'olwaleero ng'ali wa Chameleone agenza okumusanyukirako ku mmotoka gye baamuwadde. Naye bw'aba atandika okwefuula nti ye Yesu azze okulifoominga Uganda, ekyo tekijja kukola mu well of thinking members of society. Aba yeereetera balabe, kubanga nange Tamale bwe naafunayo ekirungi nsuubira Bobi Wine kukola ki okunsanyukirako, kubanga naffe waliwo ekiseera we twamubeererawo ate ne tumuyamba. Kiki ekyo Bobi Wine kyakola abayimbi oba basocialite okubanga batandika okubanga bamuddukako? Talina byagaba okugjako ebifaananyi. Liida yenna abaako byagaba, kitegeera. Kati emagere bagabayo ki? N'ekyemisana tebakigaba wadde ekyeggulu. Kakati n'olwekyo okujjako gaba ebifaananyi, because omuntu ajja gy'oli nga azze n'ekizibu. So Bobi Wine w'amaanyi naye amaanyi ge gayamba ye ng'omuntu ne family ne business empire. So talina kyagenda obbawa because talina executive powers bambi. Chameleone alina statement gye yakoze n'agamba nti nno Chameleone, I mean Bobi Wine sitaani, Museveni ye Katonda. Ekyo kibi bw'aba yakyogedde Chameleone. Tosobola kugamba nti Bobi Wine sitaani, ayinza okuba ne weakness ze ng'omuntu, kubanga bonna ba competitor. Omanyi tulina partnership ne competitor nga China ne America bakompitinga. Kati akusingako mu competition yaba akuli waggulu, ko seewa zino Bobi Wine ali waggulu wa Chameleone. Ekyo bwe kiri financially and social, social capital, kubanga ono Bobi Wine alina abakyamukiza ati asobola okufuga Uganda. So kakati n'olwekyo bw'aba Chameleone yakyogedde, that's bad, that's wrong, that's bad. Kings when they meet with the kings ate gubeera muliro. So nkyaziza sitaba n'abakyala abanna abakabaka. Hi Cindy.
Hello. How are you? I'm good. How are you? How is it? It's busy, good. I'm excited. Yeah, I'm happy. It's going well. Happy belated birthday. Thank you. You are too late. I know, right? Yeah. So you go from Kampala, noduke misinde mpaka Kapeka. How was it? It was a very exciting experience. Nasoka nentia. It was very feeling amanyi gemundu. It's yeah, it was very scary, but nambala nenyumirwa. Yes, it was good. Did you know you were going to such a site? Did you know that it was a surprise birthday thing or? I had no idea where we were going. You know, when my fiance woke me up, Nanga, I'm not having a surprise for you. I had no idea. And also, yes, he told me he has a surprise for me. Okay. So also because Tali Muntu, he's not a very outdoor person, I kind of thought it's going to be an indoor thing. Yes, just a few people. So I imagined that. So Charlie really surprising to we went out and did such a dangerous thing and I enjoyed it. I thought wali wetegekera ku hosting ngomanyi muneno muwuma kasabagira ngozireete ezembye emmundu. No, it was fun. Kati ye omwami yamanya nti I've never shot a bullet and he knew I kind of interest na jirina. So nasalawo ku surprising nature. Feeling yokwata emmundu so kwesemuko kwa na Uganda bafanza bakulaba feeling yokwata emmundu eri etya. Bamba gambe ntya manyi bwe nakwata ku mundu nentegera lwaki basikali bafuna excitement nakuba omuntu ekigere esasi. Because when you get it, you feel the power, like, and that power is dangerous. You know, you feel like when you know, you get that power and then that feeling of you know, like I own, like I could kill you. You know, like if you did exactly, like I'm holding a life right now, I could destroy somebody in a second. Makes you think about all your enemies. Now, move for a second. Just to break into the news. I thought yes, wali okubalaga ku stage n'ogamba kati saaza nengeri enkutte emmundu kiwedde. No, it felt really powerful in a very dangerous way, but also in a really good way. But I enjoyed it. Wakubayo shot on target name? Nedda. Era kivala njagala kuddayo. Kati tugamba uma president gwe tulina avudde mu kuyimba kati munnamaje mumwe tuli maje munnamaje. No, just put that on my resume, you know. Ebintu bibeere bibi njagezaako. If I ever had to, I won't fear. Now that we have a lot of insecurity in the country, yes, so you know, with all the insecurity going on and the killings going on, it's like that might come in handy, you know. Yes. Anyways, nkyalina omukyala Cindy era tugezaako okunyumyanyumyamu koko abatwala ku Celeb Jazz n'emikutu emirala naye nga Cindy, let's talk about your life. Ovudde mu birthday, news breaking, you're pregnant. Yes, how is the feeling? It's a good feeling. I feel in this relationship I've given myself time, so I feel secure where I am. I feel I'm happy for I know that okay, I feel safe to give him a child. You understand? I feel like you're not rushed. I'm not rushed. I feel like I can trust him, you know, because in my first relationship as well, I have a child. So it is very hard as a parent, for that, because I don't want to have another child without all that experience. So being healing from the last relationships, I've gotten through that to the point that I trust what is happening to me is the right thing and I'm making the right decision. And even getting to a point that even if it's not the right decision, I still know he's going to be a good father. You know, like that point of security, Wendy. So it's a good place. You know, when I broke the news to the people, abantu banyo bangamba, so ono mwana wa kumeka, Cindy, no, I know that. So, you know. It's my second child. Muchitegedde abasinga mugamba Cindy munana simaya basatu muna ono wakobere. You're keeping yourself looking good ku mwana wokubiri and you've taken spacing eyo ya kabinyo. Was this planned over? No, it wasn't planned. When I had my first child, my plan in my mind was like, by the time she makes 3, I want to have another child. I wanted to have 3 children in 5 years, like, you know, like take on chimare. You know, then I go back, yes, you know, like just do it once and get done. But suddenly, unfortunately, the relationship didn't work out. So now Aman is making 10. She made 10, and that is when I'm ask you questions. I know, right? And and she's seeing the pregnancy grow. She's excited as well about the baby. Yeah, so it's different, but it's still beautiful. I know
have you ever wanted to hide this from us, from the public, from the audience, from your fans? I've never wanted to hide it. A pregnancy is not something you can hide. I love the man, omusajja mwagala. It's not like it's a secret, but mumanyi, so why hide the results of this relationship? So nali sagala chikweka, but nali sagala chogerako. Because it's not, the truth is it's none of your business. I feel like it's a private thing. Yeah, omwana tali accessory mbuna oba nanga new line of clothes jenfunyo ba heat. No, a kid is our thing. So I just didn't want to talk about it. I'm preferring just nonda banoga them on a storage, I prefer that than coming to say, I feel weird, to say that. So just such a but sichikwe kangako. Katuduke speed kwa bakwetaga munderi ku mukolo gwa leero baba wadde ebyuma uma muli bana ku nyoba we ebyuma bino no tetuli banaku but we've just started and we need twetaaga obuyambi as much as we can get kubanga twakatandika esente zetwafunyeko tezimala so bo kutwongeramu ku tuyambako mweno jani chiba kirungi. It's a good thing. We're not broke at all. We are a very powerful association, but we just began. So these are all just steps. How are you going to do? How are you going to use this? And then we're going to be on our way. Because Neda. Because so that's why yabadde agambye tugenda kuweereza representatives ogenda okuyiga how to use. Yes. Okitegeera ate byonna biri temwasoma abamu Brad bangi nnyo tetwasoma. Yes, and then abasinga we twasoma tetwatuuka mu kusoma IT. Okitegeera a lot of us studied other things. So we are going to tugenda kwetaaga okukola ki okubiyiga. But we are willing to learn. Obukadde nkaaga bwaleeta a lot of chaos bwe twalaba check ezo nga zifulumye. Obukadde nkaaga bwawuma bwa sako bwaki? Obukadde nkaaga bwawuma. Sako yaweebwa million 10. Yes, so obukadde nkaaga bwawuma kutandika. It's for basically it's bwenga abantu no structure tebakitegeera, but structure is about creating an addresses. Okitegeera nti no kekana kafo bayina database abeggulu bayina abawa bayina, so that is the 60 million. Ate ekituufu kiri nti tezimala, but tulifuba okukolako kye tusobola kwezo yete tusobola tulabu tuzigaa tezimala kati tuzituulirire. No, we're still working with it nga bwe ziri. Yeah. Olutalo lw'eggulu lwaggwa lutya? Bane mutusonye tudduka speed because Cindy alina gy'alaga. Olutalo lw'eggulu lwaggwa lutya? Lwaggwa bulungi because at the end of the day yawangula. Okitegeera mukama mulungi era gwe kiddemu ekyo watunootawangula kati n'emmundu nazo waziyize tugende. So I think God was with us. I mean, we're arguing. That's the truth. And it's not like yoka yawangula. I feel like buli omu yawangula because ne superstars basigalanga bo, buli omu yasigalanga ye, but everybody has to plug in under one voice because the government just wants one voice. But bamanyi bakivaawo ffe twagala ki ddoboozi limu. We can't listen to yes, to everyone's different voice. Yes, so that voice became Uma's. So when we left Gulu and Tuvaya, tubadde Uma netufuuka Uma's. So now, yes, but also it's dynamic. So registering omuntu. Ojanga omuntu obanga oyagala ojanga association kakisinzira gwe nga artist gwasalawo nti kati mpitira mu superstars, mpitira mu talented, mpitira mu gundi oba nzijanga nze. Akasente awo nkalaba tugenda kujja tweregister. Kiriya nnyo. So nga tumaliriza. Oba kumentioninga Catherine Kusasi akumentioning okuba omukyala gwasobola okukkiriza muyimire ku stage by stage. Tujjukira ebya Bebe Cool ne Bob Wine. N'agamba abalala agatta kasaaganda 10 amawulire gakusanga era bawulira otya? No, nawulira bulungi. Nawulira bulungi especially because nze musamu nnyo ekitiibwa. Yes, ali also a really good performer. Muwachi nze mulabye ku stage ku videos like representing bulungi nnyo. So omuntu bwakyo bwavaayo n'akusiima emirimu gyo. You feel good. Okitegeera. So nze nawulira bulungi. Also, it's good that also you're shining a light nti n'abayimbi abasinga okitegeera kibulamu. Yes, ekyo yali ayogera kyali kituufu. Does this prove the point muno olaba ddami nga wakyogera? Definitely, okimanyi. I mean, I don't sisobola kirumanamu kuba kituufu yakiproving nze ntino most of the artists are dummies. They're not real artists. So amutekawo awona and they speak for their work. Kati nga gwe ani kwogamba ntino nange mu industry oyo omu mwewulira naye bano abalala kasinga takasaagana. Sikutegedde. Let's turn the wheels. Yes. Gwe nga gwe ani kwogamba muno mu industry nga Catherine agamba nti gwe stage by stage gwe ani kwogamba. Absolutely respect. First of all, take it back to her. Respecting
okitegeera bwembe ekitegeera mba nja kukola mu rehearsal okitegeera kademu kano okitegeera nina okuba steady because mulabye ng'ali live siri kyogera just mbu kumuwaana nedda because aze ku show yange nange nenzija ku yesu ne mulaba so she's one of those women who will be like mwana mu babandi mwetereze kademu kano akajja sikangu yes she's one of the very few ate abalala tubireke bannange tubireke let's just leave it okitegeera sina buzibu n'abaana abantu so I don't want to say anything negative kyogeza kugamba balala tokola practice kwayo oli ogambye okolamu practice naye abalala nyinza obuteetaaga practice kyekituufu nga tumaliriza na sad note tufiiriddwa omukulu amanyiddwa nga DJ Emma olunaku olwaleero you've been in this industry coming close 15 years right so obaddeko naye what are your words n'ebintu by'omujjukirako nga ye DJ Emma abadde ku radio for almost 10 years I would say what I'm going to miss most about DJ Emma is that omuntu ayagala music nga music okitegeera nga teyakiyingira mufuna quick money kubanga ekyo ekintu bapresenta bangi abeera ayagala mwana nze mpaayo nkunyige play wali eri but he also had a heart ntino asobola artist nagamba mwana kagaye kano kalina talent nze ngenda kakuba okitegeera despite what people are saying me I'm going to play Cindy because she's talented not because yaze wano nanyigayo kasente so I'm going to miss ogwo omutima omulungi kuba kati batono nnyo okuba nti nagenda zanya music lwa mutima ne woba ne talent atya kati baagala ki kajja so ngenda mumisinga olwekyo ebigambo Musa omwoyo gwe mukama yes mukama muwumuze mirembe you know we're going to miss you I hope you're in a better place now DJ Emma. Your last words to the fans. I can't let that go nga tobagambyeyo kagambo kalungi. These are not my last words. Oh sorry, now maternity leave over. For now, no, I'm still too strong to go on maternity leave, so I'm still working. Naye mweyongere okunsabira, you know, emikolo njagala gituukirire, but these things are not. Otherwise, thank you. Naye webale nnyo. Kale, that is the king herself with the king himself on Celeb Just tubagala nnyo nkola n'omukulu amanyiddwa nga Sir Lawrence Mabegeyo ate nga bateekamu ssente sibale bannaffe ba King Montage Studios wali ennankula ye ku bitaala ate n'omulala weekwate Haji Jaffa Musa awo emukono ewantone abeere nga ate naye akuwonya ebizibu misambwa mizimu buli kintu nene kyakutuukako ku bulamu bwe oyagala genda bweru gende wa Haji Jaffa Musa ewantone awo enakisunga obeere nga omwekwatako kusomereddwa osobola okuba nga nawe otereza obulamu omusibu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.